Mwekubana ne fina okubba sente z'abayimbi. Abaana bali babanja sente zaabwe mwagenda eggulu genocide n'abawa sente. Gwe kenyini wangamba nga buuza fina oyo yateekayo amannya. Sente baaza ne mulya sente z'abayimbi. Ne mwetera abaana okunyiiga n'okwetamwa. Bwe mutuuza meeting babawa sente era abantu mbawa sente zaabwe. Kiki Sofia ekyamulumbisizza Kiwanda n'amugamba tobawa sente bawandisemu n'amannya g'ewaka. Bawandisemu n'abantu babe balese ewaka. Sente zabadde za Sofia sente zimukwata ko kyovola bakakaza ko tekalifuna mukisa tekalira bakisa kya Katonda kubanga kayina omutima mubi kayina omutima ogwenge kayina omutima ogwekko kale kulira obwo kulembeze babayimbi ne kagenda mbuno kagenda kwesimbawo ne bakakuba akalulu kubanga kayina ebisirani esawa zino kaze mbayimbi kafuuse ekizibu kafuuse yoleke kalinga obo busamize bwe bukasudde eddalu Fina masanyalaze afuse problem. Ekifa kyagaliza Sindi kubanga ye ayagala kubeera vice mubiraawo naye. Anita bobanga okulya union. Genda okulya bali abaluka ebibbo. Mwawule ku balusi b'ebibbo n'abakolende ku mbusimanyi ati andi craft ku bayimbi. Abayimbi abateekamu sente nnyingi nnyo n'amaanyi mangi nnyo. Sindi gwe mwagaliza ekifo fine tisigana. Naye Sindi talina mukwana gwe talina gwayagala. Sindi mumbule ebbanga lamaze industry kyakwedde abayimbi. Sindi yennyini awaana Spice Dana awaana Shiba. Bulolo omwana wakabe wana banina laws tabagala genda kupeje wabanga bali friend labo yaban looking kubanga tabeeta tabagala oyo agenda kulira ne akwatagana nani oli lokwa muje bayina ko bidiza abasajja ko bayenda kasajja kamate bonna bafana bakalambala kubanga abere president wani oyo ekiralo temu abantu chance kwesimbawo abantu ache mbaleka ne besimbawo sobe mwagobe wachi mweke bakalifa nabo besimbewo muoza uma mweronda mulina obuntu bwa mu bukiiko bwa mubane misaaki kuba mweronda njagala mumbuli ani abaronda ani yaronda Sindi mumbuli ani yaronda Sophie ani yaronda Waikibenda mweronda temuita bayimbi ne mweronda bwe mmala okwenda byo anobalemerera ne muli amazi lwate muita bayimbi ne berondera omuntu asobola bakulembera yiba mulonda wo muyimbi ono wa wansi agenda ganyoto ba upcoming mulonda muyimbi omwana monde n'okumuyimbi upcoming obanga advice asobola gatta bayimbi bana abato abajja ne mumwagala mwetekawo kubanga muindo obunkudulwa mu bwabakazi je mulwali ebibada bya mu bipadi bya mebimesoseka ne mudde ne munyumya embozi zakabotonge kasasiro mwero wobwenzi owabasajja yembozi je mba munyumya temugatta kuba Katonda anyamba n'okunyamanga nafuna sente zanga tekuvadanga ndi mukozi siria ku music kubanga mugenda kutamya abantu ekintu kya music ekyalwate mugamba jeno natandongo mumuliyeyo mujjayo musimbi mumugamba abayimbi bali bubi abayimbi muzayo giro bakwatamu tuwe sente wezi tusasula amayumba bwe baziba ne muzigabana mwekka mugeza amatako mugeza amatama mugeze enkobogoza amanyi zonna kabole natulise muguze ngoye empya abantu bo bali bubi muzayo atendongo abayimbi baleme kubeera nga babega mumuleka atendongo abayimbi baleme kusabiriza bekolerere kubanga era bali bekolerera naye mmote mwagala ndongo bagitemu ne bapromota kubanga mulina omuliri gw'ensimbi gwe mujjayo kati mwekubanye ne ministry ezimu twali mutuwalizimu twali mu ministry yoyo omukazani ono yayogera simanyi okusikambula ebyo yani ono ministry yakyere tutwala eya mutuuzo balagadi ne bajjayo sente empitirivu mu simanyi bilioni 6 simanyi bagala music center simanyi biki music center achinga national center yabalemerera ekyakulukuta amazine ne toilet zi flashing eri mu Kampala wakati mwajitekako ne parking tuzisasulya fa abayimbi ngate yabayimbi kwegamba mutama that is too much kiri too much mugenda temi abantu ekintu kino mugenda temi abayimbi bababuuza nti bawandika dite mwagala bawa form bababuuza balonda dite muogera muoza kimutwe wanza muina akakundi aka mwabe wandisa nga muli abuli amazi noro rufina rubuli ekalambala bubere bwakolumbala bwalipa mumunaddawo nanita mumanyira abantu okwenkanawo anita oli muyimbi lwaki wesiba kwayimba bayimba luyimba ki oyo muvubuka ayogerera abayimbi muyimbi lwaki mwesiba mu ndongo bubo yaganya okulembera abambi genda okola oluyimba genda okulembera abalusi b'ebibbo ebikapu ebikumpulira lwaki mwesiba mu ndongo lwaki mwesiba ku bayimbi nga toli muyimbi bobo uli ante ndongo jagala nyokola oluyimba tumanye munnange empya yimba yakayimba wadde kagana bate bamuwagira ngazo olina akayimba kanga kamu kamukyakale ayinsigo nanake yayagana kati akakuba naye mututamye mwino oyo musajja oyo amatama ekirala ate mukiza bayimbi kwegendera wa genocide lwaki mukiza bayimbi ku meetinga muzeyi Bwe tusaba retweet mujinyamu bwe tusaba retweet abayimbi bona ba meeting muzeyi bogera bizo bibaluma mujinyamu eronda mbasatu batano babiri basatu batano mu mugende wa muzeyi mu mugende wa genocide ne Waikibenda babaddako atasaba retweet Waikibenda agenda ga muzeyi nze muyimbi nza ko yabembi sede zimpe kibuka yakulira abayimbi kibuka muyimbi abo bagundi twa baba londa di
oyo simanya alima na makula ani yamulonda era twamulonda ddi Jonta Kawala ani yamulonda tubuli abayimbi batula ddi balonde Jonta Kawala balonde oyo gundi temuddamu kusiriwalira ku bantu temwefula kye mutali timwekera okwefula kye mutali musiriwaza nnyo abantu n'okuwona temukwogera mukwankukutu fomu temuzigaba za nkukutu abaana mbajjeko sente bali jesikalinga emitwalo esatu emeka sente abaana musirya temwogera bituufu ne mbatuzanga ne mbakuba obufaana ne mbatwalira president ne mbatuzanga ne mbakuba obufaana ne mbatwalira president Genosale lwaki mbaleka ne begendera eggulu ne bamitinga Genosale abantu ne batula wali kanaana basobola okujjawo Genosale namusaba nakkiriza tugende kapeeka ffenna dituriti ennaku 5 ng'azituwadde abayimbi boogere ensonga zaabwe beeyogerere mwabiremesa era ne mugenda mu nkukutu komanina kale mwantama abantu mmwe mwantama atenze mbatulira atenze mbwanji itambwa njogere kindi ku mutima agoge mazima abatali mwajja bagamba kubanga temwagala kugawulira muri babi bantu mmwe muri babi mu matana Yesu musendo ngo mujimaze musa industry mujimazeewo temwagala bajigule kubanga toli muyimbi togenda kuyimba kata wabira onokiza ddi batendongo tuli banyivu mani nza kwani na sende zange nze ndi mugagga ne Museveni yasanga ndi mugagga temunsubira nti ndya mu ndongo naye amazima gasegalenga mazima ensene tambwetanga mazima temwagala gala nti mazima tuli abayimbi banyivu batendongo abayimbi bakole nemwe bomutuke wa muzayi ne mukugire endongo bomutuke wa Genosale ne mukugire endongo abayimbi otugamba nti bagira meetinga muzayi ne mweso wala basatu bana batano muogerera abayimbi oyogere omuyimbi wayimba luyimba ki nga simanyi luyimba lumpereze wano nduwuli bombo clat mutama gwe ne fina mufuse problem mwaga muteka okasindi mbusindi ye president fina era abere vice abirawo ye bulungulu ya buli office ajingira bwa mwayingira wayogerera abayimbi ani yamugamba atuogerere fe twagala kiri kimbate ndongo bakitekeke emisoto zona naye bagite abayimbi bakole singa tebasabiriza singa tebali bubi ng'ebintu ebyababita mulekera okwefula problem ongamba mbo simanyi nasono bichi simanyi bichi kasasiro omwere Wow. Banna Uganda kambanjulire aba Destiny Consults and Cash Solution nga bano bazzo kukulakulanya anti bagula n'okutunda amataka batunda bupoloti mu bitunde ebyenjawulo bagula n'okutunda motoka bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde ate nga gwe alina ettaka lyo nga weetaza okusimba ekibira kya Kalitunse bakikukolerako bagaba bulone obutonotono osobola obbasanga wali ebulenga ku Mityana Road oba ewakiso ku Hoima Road osobola obbakubira ku namba z'essimu 075 22 2754 oba 0785 53 93 beba Destiny Consults and Cash Solution okwekulanya kulanyako.